Hello my friends, mbaniza kwani ku YouTube channel yange choza ntendo yigitweza mukama awandi omundabira nga amaze okusiba envi modola gyentandisa nayo video bwentyo ngolo maliriza buli kimu kiwedde munda emodola nziza okubalaga leero bwensibye enta enviri zange zibadde saa 7 nga amaze okukola mpumuddemu nenga amaze okunaaba konze sine enviri zalikawo bikanziremu nzikole repair bwentyo nenyingira saloni yange awo munda banti face yeyo kiriya nacho kala mugiraba kati awo ngawo paafu mbuola bankwata paafu ndaba zenkana mubitegeera awo nabadde maze okutekamu ebirungo buli kimu ebirungo ngenda bibalagaawo mugenda kamulaba ebirungo byange kati ngawo nkwatamu paafu ndabe ennyuma abasinyuma kaviri kanyirira obulungo bwa kiriya nno ddala sibya kwesaamu sente naye laba wakati awo situusawo kisanyirizo naye gomanyi biruma one by one omanyi nze sisaaga nja bibalaga bijja kuggwayo kati nako mukalabye nja bimalayo byonna naye nga musubscribing YouTube channel yange choza ntendo yigitweza mukama saa zino ndi mu nnyumba sola kola video zisingakaawo Nemba subiza menza yuge nda kola video zingakaawo ate nga mwe muri okuweza katonda afu mulungi bye bintu byatade mu nviri zange nga mazo zinaba nabisita mbere shampoo samu balaze naye rumaze okunaba kati mbaddawo nga nsiba envi mabegeri mbadde kanso zisiba konse kama kati ka video mikwano gyange nange munda nga nkolamu ebintu byange bwentyo konzi wano wasigadde ankikwasa kanyanga mundaba konzi kati kanyongiremu ka oil mulabe nti sibyakusaaga olaba oluviiri kati gwogamba ki konzi olaba emira no yessimu togamba ate emira eriwa wedda ndi musimu mwenerabira nkola video weneraba kati sawa yakwawula line nsibe mugenda kundaba okitegeera ekintu ekyo kati gwagamba nze bannaye enviiri nsalako ng'oyagadde niye obumanyi obututwabwo bannaye nange beda nanyina salako enviiri nga zintamye kaweke mumanyi kaweke akunkumuka naye munnaye kati ekyolumu nzifaako kubanza enviiri zange zikola mpola kati nebalabalamu zisalako naddamu ddyo sunda gigyo no myaka emeka sijja gibagamba mujja kunsekerera mala akaswayiri kange nze nno mmanyi enviiri gwe mulaba nze mukalaba mundaba amaaso nga zolera ku mbalaga nti nga nnyoleza baitha we mulaba bwentyo munnaye wentandisa ekiswayiri kyange ekizeeko kuba emabega nadde mazeeyo mabegeri nga sinimalaga video kati mulaba akaswayiri kasooka nga kawedde bwentyo munnaye wenkikwasaganyiza mpola mpola mulina okuyiga awo nno konzi sijja barisaayo awo nga ndi ku kyakubiri nkimaliriza konzi nja kubongera nkyali konzi kansooke mbayimbiremu kaawo mulaba njawudde layini kakeesi bakapeeke byonna mundaba nno kati saino oluviiri lunyiridde buno obuntu bunyiriza enviiri awo nno konzi kambalege nga nkimaliriza sikugamba nti ate bannaaye atulimba mulaba wenkinyoleza mundaba kamera yalaze nno bulungi simu nti yannimbye eno anti batolabayo okitegeera ninga bambi mbagala nnyo mamale kwagala ttendo kyoza ntendo yigitweza mukama awo nakyusiza kamera njye nadde ngitadde bannaaye lakala yazeemu nadde ngikyusiza nga ngikyusiza essimu nga njegyewayo nadde ngitadde ninanga konzi tebinyuma naye nga ate maliriza sintakikolera kange kambirekerewo olwedde ndi munakyo kala yange temuŋŋamba mulabaawo nga maliriza mbala ku mutwe munda mbalaga face bwefaana nti ejjudde embalawe anti nakyo tuli mu nakyo filter togamba nti mulimu filter enzungu nakyo filter African beauty yenze kati eyo nadde mazeeyo mabega biriyo ebiswayiri bibiri kati wano mu maaso waliyo 4 bibiswayiri 6 ntegeera ekintu ekyo awo ngamba sima nti baye mayiriza mugamba ki
konzi kanyonge embalaga ebirungo temugamba ati namalira emisazo saakakyusiza kubalaga naye ogwaso nakalaze. So mweraba nembasiibula kiki mwagala ekyala. See you tomorrow. Kambayimbire. Niye nga bamusubscribing YouTube channel yange. Awo nga maze konzi kamaziniremu njaguza gomanya emikono giruuma. You people what I saying. Emikono giruuma okunyiga enviiri ezo kubanga osiba okulemeza gwo emikono okwawula line bimenya. N'ensembe z'empumi y'omutwe musobola okukola nti kikoze kyekyo kirias oba si class fair good luzungu nenga bwenti wenda bisonna kulwairo bambi munjagale mbasuuza okukola ebisinga kawo subscribe my YouTube channel. Bye, God bless you all. Bye bye.